in the crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Oli oli ku kigambo ng'omuteegu. Omuteegu. Oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse. Kristo yasooka ogwetikka. So kwote nga tulina abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavuuka envuumuulo. Tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabulira mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu mukwano gwaffe ali ku 3ABN tukubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Tukwaniza mu program Lesson Week eno we tuyigira ku bigere bya Kristo. Etwongera okuba nga tuzimbibwa mu Mukama waffe. Tozimbibwa mu kintu kirala kyonna, zimbibwa mu Kristo. Kuba ye kkubo n'amazima n'obulamu. Era agamba nti ebyawandiikibwa bye bitegeeza ebyange. Kyovula tudde wano okwongera okuba nga tuzimbibwa mu ye. Tuli mu kutunuulira lesson namba 6 okusiitaana n'amaanyi go. N'amaanyi gonna? Yeah. Okusiitaana n'amaanyi gonna. Struggling with all energies. Struggling with all energy. Okulwana n'amaanyi gonna. Tolekaayo gonna. Tugenda okuba nga tutunuulira. Mu studio nfunye omukisa ogw'enjawulo. Ndina abasumba baffe okutandikira ku luuyi luli. Musumba waffe Musumba Yobu Kimbugwe okuva ku kasozi ak'abayivu ab'e Makerere. Amina. Makerere Seventh Day Adventist. Makerere University Association. Kyekyo. Aha. Ekyo kyennyini. Yes. Sense nnyo kula Musumba. Amina. Muzda. Weebale nnyo ssebo omulimu ogwo gw'okola eyo. Wakati wano tulina omukisa ogw'enjawulo. Tulina omusumba waffe okuva e Najjanankumbi ku Kitebe. Musumba Samuel Sebagala. Amina. Amina. Sense nnyo ssebo okulaba. Amina sebo. Okusaba kwange kuli nti mubuuze ku mulabi waffe. Muganda wange atulaba mu kaseera kano twagala okukwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale kukuuma mutindo bwe bagamba ng'otunuulira ng'olindirira lesson week eno bulijjo okulabika nti tuyiga ffenna. Mukama kuwa omukisa. Manya Kimbugwe Yobu. Weewaawo. Twebaza nnyo abatulaba mu programu eno. Mwebale okubanga mussaamu ekitiibwa obuweereza buno. Weewaawo. Mmanyi nti muyiga bingi era leero yiga naffe mu lesson week eno. Mukisa gwa Mukama nsaba gubeere naawe era gutambule naawe nga tuyiga. Mukama akuwa omukisa. Weewaawo. Tweyanza nnyo tweyanza. Tubabuuzaako mikwano gyaffe bali ku YouTube eya Vento Productions. Bolekawo comment, bosharinga. Ate mukwano naye bw'obanga osubscribinze oba oyambako omulimu guno okugenda mu maaso. Kuba Yesu Kristo agamba nti enjiri ey'obwakabaka egenda kubuna mu nsi yonna olw'enkomerero eryoke etuuke. Ffe twesibizza wano gy'okoma okutambuza obubaka bwa Kristo. Oba oyanguyaako okudda kwa Mukama waffe. So yenteekateeka eno ya lesson weekend nga tutunuulira engeri gy'osobola okukolaganira wamu ne Kristo okuzimbibwa mu ye. Kati katusooke n'okusaba. Ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Musumba wange Yobu nsaba otuweereyo essaala tugulewo butereevu. Kale katweyombeke tuweeyo okusaba. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwaawo. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege okutuyisa mu wiiki wakati n'otukozesa emirimu egyaffe mu nnaku 6 n'otuyita ate ku nnaku olw'omusanvu tujje tukusinze tujjukire nti ggwe wabitonda ebyo byonna. Tusaba kitaffe nno nga tugenda okubaako be tukubaganya ebirowoozo ku lesoni ya wiiki eno. Tusaba otuwa Omwoyo Mutukuvu. Bye twogera Katonda waffe biteeketeeke ffe ababyogera naye n'abo ababiraba Katonda waffe baganyulwe olwo bwakabaka obugenda okujja. Tusaasire byonna tujjanjaba endwadde ez'omumirembe n'ez'omwoyo kubanga tusabye tutamu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Weebale nnyo mukwano, weebale ddala okuba nti okyatambula naffe mu lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Gyatandika n'olunyiriri luno olw'okujjukira. Luli mu kitabo eky'Abakolosaayi essula 1:29. Lugamba nti n'okufuba kyenfubira era nga mpakana
ng'okukola kwe bwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi. Mulimu okufuba okwange, amaanyi ge okukolera mu nze. Kintu kino kirimu okusoomooza kw'ekifilosofa nze kwe ndabamu. Kuba waliwo abantu abagamba nti tulokolebwa lwa kisa lwa kukkiriza, tege mazima sigeego era omulimu gw'obulokozi Katonda yagukola mu ffe, si ffe tugukola. Fakti Bakolosaayi Bafiripi 2:13 nalwo katulwongereko wano. Tetuli mu kuleeta bizibu gye muli abooluganda, tuli mugezaako kwongera kuyiga kumanya lesoni ya kintu kikulu. Sura 2:13 kave ku 12. Kale abaagalwa bange nga bwe mwawulira ennaku zonna, singa nze lwembeerawo lwokka naye kaakano okusinga ennyo nga siriiyo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana. 13. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Ekituufu. Kyokka mutuukirize obulokozi bwammwe n'okutya n'okukankana. Kati kwegamba kwenatunuulira ekigambo kino nti okulwana n'amaanyi gonna. Ate nsoma mugenda kunyambako okwogera okutegeera omuntu ayinza atya okubalansinga endowooza eyo ey'okuba nti bwe mba nfuna obulokozi siriiko kyenkola kyonna era obuwanguzi bwange tebuli mu maanyi gange, kyokka ate kinneetaagisa okufuba n'amaanyi gonna. Obuwanguzi bwange mu ngeri yonna yonna tebuli mu maanyi gange, ekituufu, kyokka kinneetaagisa okufuba n'amaanyi gonna. Gayina contribution okufuba n'amaanyi gonna wakati mu mbeera nga obuwanguzi bwo tebuli mu maanyi go. Okufuba n'amaanyi gonna nze nga bwe nkiraba, newankubadde nga amaanyi ge twetaaga n'agatukozesa n'agakolera mu ffe ga Katonda. Yes. Naye ffe okufuba n'amaanyi gonna kikulu mu lugendo lw'obukristaayo. Tetufuba n'amaanyi gonna kulokolebwa, naye tufuba n'amaanyi gonna kubanga amaanyi agatulokola tegasobola kukola ffe nga tetuliiwo. Amaanyi agatulokola, amaanyi agatuwonya, amaanyi agatukyusa tegasobola kukola okuggyako nga n'agaffe kwegali. Agaffe bwe gatabaako kiba kitegeeza ti ne gali gonna newankubadde maanyi mangi gatya tegayina we gakolera. Okufuba kwaffe kuyamba ki? Okufuba kwaffe tekuyamba kuyambako obulokozi kujja gye tuli. Okufuba kwaffe kutuyamba obulokozi okukola mu ffe. Kuyamba ffe tekufacilitatinga nteekateeka ya bulokozi. Naye okufuba kwaffe n'amaanyi gonna ng'amaanyi gali gakolera mu ffe kuyamba nze. Nina kyenteeka okuganyulwa mu maanyi ga Katonda gali agandokola. Okuganyulwa. Okuganyulwa nange nteeka okufuba n'amaanyi gonna. Bwe sifuba n'amaanyi gonna kisobola kuganyula mu maanyi gali ag'obulokozi agandokolera obwereere. Yes. Kwegamba nsonga eyo ey'ekifilosofa eyo kyali mwaka konkuna omulabi waffe atulaba kwegamba omanyi waliwo extremes bbiri mu kanisa ne muffe mu kanisa yaffe. Waliwo abagamba nti obulokozi ekisa ekisa bwe kyatuweebwa kyaggwa, nze nzikiriza bukkiriza, only believe, only trust. So kiri ku luuyi olulala ne wabawo abagamba etteeka lya Katonda olina okuligondera 100 ku kinnaate, olina okusiitaana bw'oba waakulokolebwa, olina okukuuma etteeka lya Katonda bw'oba waakulokolebwa. Ku luuyi olulala nga balaga nti mu tteeka muno mu kuligondera mwe muli essuubi ery'obulokozi.
so olengere empaji zino ebbiri eziri parallel Nsebo. weziri mu ffe Krista era nze ndowooza nti endowooza eyo ojja kusanga nga buli omu is a victim of one of them kitera okubaawo naye kati lesoni eno etusima tuleetya mu kifo ekyo ekyokulowooza ku luuyi olumu kuli buli yamwe lirudda wa Nsebo. Mu bigambo bino ebya Katonda waliwo ensonga ziri bbiri. Okubeera ku extreme wonna oba omaze okuva ku mulamwa naye n'okubeera wakati si kintu omuntu kyasalawo nga ye mu magezi ge ekyo kiva eri wa Katonda. Bw'agamba nti nno oteekeddwa okubaako ky'okola tategeeza nti nno mu bikolwa byo kubanga era abagenda ku extreme ebyo be batuuka ne bagamba nti fuba nnyo kubanga eggulu y'empeera Katonda ayamba yeeyambye baako ky'okola Katonda asiime nti olina ky'okoze akulaba asanyuka agambe nti omwana wange bambi afubye kati kamuyambe oyo aba agenze ebbali naye nawe mulala agwayo n'agamba nti Mukama mmanyi ate ddala mmanyi nti ndi mwonoonyi kati ekisa kye kimala nze siina kye mmanyi ebigenda mu maaso bigende mu maaso nze kyandaze kyenkola oyo naye aba agenze wala naye omuntu okubeera ng'olina ky'okola obeera muntu mulamu mu Bukristaayo otya omuntu afudde abeera kwegamba ali awo nga kwegamba gw'ositula n'ojja wano n'oteeka wali oba okoze otya n'enswera ne bwejja n'emugwa tetuzaagala n'ezijja n'ezigwa ne mu kamwa kati omuntu omulamu ayinza obutasobola kukkiriza wadde ayinza okuba omulwadde naye waakiri agifuuwa kubanga amanye ekinaava mu nswera eno lumbe luzibu naye nga tekitegeeza nti bw'agireka aba kwegamba awonye kubanga bajja musaasira kubanga mulwadde kati kitegeeza ki okubeera omulamu nze siri musawo ne nabeerako n'ente nalunda ente nendaba ente nga zizaala naye ente bw'eba ezaala ng'eyina ennyana mu lubuto ng'ennyana namu netuuka ekiseera ekyokuzaala yanjawulo nnyo ennyana eyo ennamu n'ennyana eyafiiridde mu lubuto ennyana eno ennamu maama waayo bw'aba agisindika eyina bwe yeeyamba mu ngeri gy'otayinza kutegeera eyangu y'okuzaalibwa kwayo nti amaanyi ga maama erina nayo bweyongerezaako mu ngeri etali nti nno ekimanyi n'okimanya n'ekiri mu butonde bwe kityo etali nnamu mukwata byuma ne mugisalayo busazi kubanga mulambo guli awo kati wano kyatagamba nti tulina bye tukola okulayika nti tuyinza okwejjayo ne kyagamba tubeere balama eri Katonda nti bw'abaako kyataapinga nti wano obeere stand by nti kyonna ky'ogamba taata nze taata wendi mu bufunze sigamba nti kati nze ngenda okwezalisa kubanga ennyana teyina na bweyinza kuvaayo ne maama ndowooza bw'ati walitama omwana talina bweyejjayo mu lubuto naye olw'okuba nti obulamu bubeeramu mu ye kye bamugamba kwegamba bwe wajjawo direction tawaganyala takakanyalira mu lubuto kubanga akyali mulamu kati naffe mu bulamu bw'Ekikristaayo tokakanyala ekyo kye kitegeeza okuba nti olina ky'oyinza okubeera ng'oli mulamu mu lugendo luno ssebo so okusiitaana kwonna tekuluubiriddwamu kulokolebwa wabula kuluubirirwa okuleka Mukama akole omulimu gwe muffe kati mu kugukola awo osiitaanira waliwo awakulumya si kyangu nnyo Katonda kukolera mulimu mu nze nze omwonoonyi eyagwa alina ebirowoozo byange alina byenjagala atambulira ku ngeri gye nneewuliramu alina byendowooza nti bye bituufu Katonda okukolera omulimu gwe mu nze wabaawo okusiitaana okuba mu nze okuganya Katonda akole naye Katonda okumuganya akole mu nze olwota otoluzanyisa okusiitaana kwe tuliko kati Pawulo kyalimu eri mu Baruumi 7 ng'amanye ekyokukola kyenjagala si kyenkola lutalo kyesaagala kyenkola okukkiriza Katonda akolere mu nze lutalo omulimu gwe lwe lutalo olw'akasinza obunene lwali olwanyi wansi w'eggulu lusingano lwa Russia ne Ukraine lulusinga kulaba kale kye tuliko leero era wano abuuziza ekibuuzo
What is the role of our wills and willpower in the battle with self and sin? Yes. Omulimu ogw'okusiima kwaffe oba ogw'okusalawo kwaffe gwe guliwa mu lutalo wakati w'okwerowoozaako n'ekibi ebibiri ng'obirwanyisa. How can we avoid the mistake of letting our feelings rule the decisions we make? Tuyinza tutya okwewala ensobi ey'okuleka engeri gye tuwulira okubanga yeefuga okusalawo kwaffe kwe tukola? Why must we preserve why must we persevere and not give up when it possible? Lwaki tetugwanidde lwaki tugwanidde okusiitaana okuvumirira persevere nga tetuwanise bwe tubeera mu kiseera eky'emitawaana? Ndowooza kifaananyi kitubadde tukyetaaga kuba ziri extremes tubeere nga ffe tuzibuuse mbane tetuliye ku luuyi luli ne ku luuyi luli ffe tuli ku luuyi lwa Mukama ffe twagala kumuganya. Tugende ku ssane twetegereze omwoyo guno ogw'amazima, the spirit, omwoyo w'amazima, omwoyo w'amazima, the spirit of truth. Waliwo abantu abasaba essaala nga basaba essaala babeere abalungi era nga basaba essaala balekerawo okukola ebitali bituufu. Manyi nti nze nammwe n'atulaba yali agisabyeko. Oba waliwo ebintu ebitutamye, oli ng'akoye kunywa mwenge, oli akoye bakazi na bwenzi, oli akoye muze gwakwematiza, oli akoye bisiyaga, ng'alwana olutalo lunene okulaba nti awangula ebintu ebyo. Ekyamazima kiri nti amawulire amalungi gali nti amaanyi ge twetaaga okuwangula ebyo bonna weegali. Amiina. Ate weegali mu bujjuvu bwago. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo w'amazima. Oyo bw'atuula mu bulamu bwaffe asobola okukolera mu ffe ng'omulama gwe tuliko okulaba nti obulamu bwaffe butereera. Naye ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza, lwaki batono abakyuka? Lwaki batono ababivaamu? Nabo bennyini abasaba ng'ovuddeko ku bali abayinza okulira nga yeetaaga kukireka naye nga tamanyi na wajja maanyi, naye n'abo bafukamira ne basaba. Batono nnyo abakyuka mu mbeera zaabwe wadde nga basaba buli lunaku bakyuke. N'asiiba n'okusiiba. N'asiiba n'okusiiba naye n'asigala nga bw'ali. Ekyewuunyisa kye kino newankubadde ng'omwoyo omutukuvu asobola otubuulira amazima naye tayinza tukaka kugakkiriza. Newankubadde ng'ayinza okusonga ku kibi kyaffe naye tayinza tukaka ku kyenenya. Conviction. Yes. Newankubadde ng'ayinza okuba n'amaanyi gonna agayinza okukyusa obulamu bwange n'obubwo naye tasobola kunkaka kunkyusa okutuusa nga nze ntuuse mu kusalawo tineetaaga okukyusibwa. Buli lunaku olukya tukola okusalawo okugaana okukola kw'amaanyi ago muffe. So kyosalawo kikulu. Nvubuka afukamidde wansi asaba Katonda amuyambe afune omukyalo omutuufu ate ayinayo basatu baganza. Owulira choices ezo. Omusajja alwana kulaba nga alekeraawo omwenge. Naye alwana okulekerawo omwenge buli lwalonda omukwano gwana atambula nagwo atambula n'abatamiivu. Kati wano we wajjira okukola n'amaanyi gonna. Nti waliwo amaanyi agagala okukoza mu nze ndekerawo omwenge. Nziguddewo nti oluggi. Naye amaanyi ago be gaba ganaakola mu nze nteeka okulwana n'amaanyi gonna ag'omu buto. Amaanyi ago okusobola okukola through my choices. Omwoyo w'amazima waali okunnyamba. Naye okukola okusalawo ti abakazi basatu bembadde ŋŋanza kambazze ewaabwe. Okukola okusalawo sigenda kuddamu kulinnya mu bbaala eyo kigere wadde waliwo mikwano gyange. Okukola okusalawo nti sigenda kulaba kika kya firimu bwe kityo kubanga kinnyonoona. Sigenda kulya kika kya mmere bwe kiti yadde empoomera kubanga kijja kunzija mu kkubo lya Katonda. Okwekola n'amaanyi gonna. Ate ono asazeewo naye era n'akola. Asazeewo n'akola ki? Waliwo agamba naye olwaleero mbimaze. Oyo asazeewo. Nina mukwano gwange wadde Kasubi twamukyalira.
twali twogerera ku nsonga za yawalaji n'agamba ezimu ku ssala ze yasaba n'agamba Mukama anyambye nve ku mwenge era n'asala n'agamba okuva na leero ffe tumugamba nti ajja kuyamba naye naawe weetaaga okusalawo ko ye nsazeewo nve ku Walagi n'asalawo ave ku Walagi naye bwe twadda okuyigiriza okuddako ekyamazima kiri nti eyasalawo ova ku Walagi akyanywa Walagi kati awe wali omulamwa gwa lesoni eno kinewankubadde ng'amaanyi agamukyusa weegali newankubadde ng'omwoyo w'amazima waali okuddaabiriza obulamu bwe naye si mweteefuteefu kukola n'amaanyi gonna kuwangula mwenge yensonga lwaki mwamusanga akyagunywa kubanga bwe mwavaawo n'asevinga akasimbi akanaagugula kubanga bwe mwavaawo n'ayitirako mu mikwano gye eginywa kubanga bwe mwavaawo n'agendako mu kinywero n'agala sijja kunywa naye kangende ndabe ku bakyali bange kubanga bwe mwavaawo n'agala naye nedda kampuuteko katini si wabi kasita sinywedde nga gwaluli enkomero ya byonna n'addayo mu ssaako yeetya yeemu abatuulira batulaba n'abatuuliza bakimanye nti oteekwa okukola n'amaanyi go gonna mu kusalawo okwo bwe kiba nga amaanyi gano ag'omwoyo ganaabaako ne kyegakoza mu nze olw'okuweesa Katonda ekitiibwa Sebo Musumba neyanza nnyo neyanzeego okumpa akakisa kano era Musumba kyayogedde kituufu ebitundu 10 ku 10 Mwoyo Omutukuvu akola omulimu gwe okutujjukiza bulijjo nti kino kyokola kikyamu kino kituufu ogwo gwe mulimu gw'Omwoyo Omutukuvu kati nga ffe bajjaaji nga gwe oli mulamuzi ku bantu bano ababiri omubiri gwo gw'olina gukontana n'ebyo Omwoyo Omutukuvu byagamba kati gw'osalawo Yesu kyava agamba nti kaakati tubeere abantu abagezigezi ng'emisota Yesu kyava agamba nti ani azimba ennyumba n'atasooka kubalirira muwendo Paulo n'agamba nti bannaaye tewali muntu yeeyingiza mitawaana gino n'atasooka kubalirira kati abantu abamu ekizibu kye tulina ng'abakristaayo tetubalirira kositi y'ebintu bye tuyingiramu nze tera okuba obujulizi nti nze ekyanywereza mu 7th day mwama anzaala waliwo amaama anzaala mu ddiini Anglican Church omuntu bw'azaalibwa n'ogenda ne bakubatiza obeerako n'omuyima kati maama anzaala oyo yansoomooza nga nfuuse omu 7th day naga nti naye ebintu ebyo by'oyingiddemu ogenda bimalamu bbanga ki togenda Yobu ne Yosamu munaabimalamu bbanga ki ekyo nno ne kintuuza nange wansi okutandika okubalirira omuwendo gw'oyingiramu ne ngamba ekitegeeza ensi egenda kuseka ekitegeeza ebintu bino bwe bivaamu waliwo ebirala ebigenda okujja ebinaaswaza erinnya lya Katonda n'entuula wansi olwo n'entandika omwoyo n'atandika okumpa amaanyi ntandika okufuba si kuba nti nno ate enswaza erinnya lye nga kyagamba kyekiriwa nti Omwoyo Omutukuvu bw'akujjukiza otandika okumanya nti wano bwe nteekawo ekigere mpedde kubanga omwenge gumpoomera kubanga ab'ekinywi bange bali mu mwenge nteekeddwa okwewala okugenda mu bbaala kubanga eyo bwe naatuukayo ngenda kuwulira eddekende ery'omwenge naye si kyangu ng'oli munywi ekyo si kyangu ake bayita akatamu kati akatamu ako ani asobola okukayingiramu ne tukatambulamu ffenna eyawangula buli mbeera yonna eri mu mubiri gwe bayita Yesu Kristo nti oyo bwe mmala omukkiriza ntandika omukaabira naye nga nange neewala obubi nga Yobu gwe bawaako obujulizi mu Yobu essuula eno emu olunya olusooka Katonda wagambira Setaani nti wayi nze neewuunya bannaaye Katonda n'agamba nti wayi Jonathani omulowoozezaako omuddu wange omwesigwa eyeewala obubi nga kitegeeza okwewala obubi tonoonya bikemu okwewala obubi kyekintu ekinene omuntu kyateekeddwa okukola okulabika nti asevingibwa Katonda oba Katonda amulokola kwegamba okwewala okitegedde ebibi bibaawo naye n'osaba Mukama nti wano waliwo kwegamba kyebagamba nti bw'olaba omusota nga guyingidde mu kinnya nze nzijukira President Museveni yajja e Masaka eyo yali gombola nga bagita bigasa mwaka gwali gwa 9 mu emeka nsijjukira bulungi naye 9 oba 6 kati kaana kato bwenti bwe yatuuka abantu ne bagamba ne President ffe tufudde tuweddewo sirimu atutta President abaga nti bannaaye
gwe bw'olaba omusota nga guyingidde bwe guti mu kinnya ate naawe n'okwatayo kubanga olaba gugenda nga gw'okwata akawuwoosika gw'otegedde nti oli mukyala waafudde naye kimusse kawuka ka ssiri gw'ate ate kikutwala okirabye ne pulezidenti bw'atugaa nti okwewala ekibi naye si kyangu ng'omubiri gwasituse ne gugamba nti oyo gwe njagala struggling with all energy oteekeddwa kufuba n'amaanyi go siitaana sijja kumwebakako tugenda kuba tukomawo tweyongereyo n'enteekateeka eno program lesson weekend ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga naye Mukama Katonda yatulekera okwesalirangawo obutagenda mu ggulu kusalawo emirembe essanyu wakati mu agawo seeta ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro bina mateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalekeka wasatu paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo butereevu mukwano gwaffe tukulisayo mukuwumulamu ali ku 3ABN mu ddiiro lyawo omwaniriza sabbiiti mwebale nnyo mikwano kwagala Kristo n'omutima bwe gutyo ate naawe ali ku YouTube twagala okubuuzaako yakatwegattako naawe mukola bulungi nnyo tuli wakati mu kyokuyiga ekibaganda kyaga nti sosomola ng'eriggwa ly'ettovu waliwo naawe omuze gw'omanyi ng'okyagulina obeera awo weerimbalimba mbu Mukama alisaasira Mukama mwesigwa Mukama musaasizi weesibye mu kusaasirwa ne weesibira ne mu kibi kati so essaawa etuuse ey'okusiitana n'amaanyi gonna nze nina ekiteeso kino kiteeso gyendi kiteeso bw'oba ng'obadde mubbi ng'oyagala kuwona bubbi ekimu ku bintu ebikulu by'olina okukola nga musoma bwegani ganga y'ababbi gy'oba osooka okwetegula ekyo kimu funa ekyokukola noonya omulimu naye bw'oba ogenze wali ku bbajjira oyiga okubajja genda oyiga okubajja obeere eyo bannange nze ndi mubazzi kati njagala kuyiga bubazzi totuula wansi nawonya obubbi n'otuula awo ewaka kuba ensimbi bw'enaabula ate oyinza okwagala osomole genda ku bbajjiro bakuyigiriza okubajja oba genda ku buvubi bakuyigiriza okuvuba obeerengeyo mu nnyanja kale obba ebyennyanja mu nnyanja okiraba ate kati waliwo omuganda ffe oli gw'ogambye omwenzi bano bonna babadde bajja ne mwogera ezo namba blocking abije zeberabire struggling with all energy yes chusa ne status yo kugundi kwa omuwala abadde alwanagana n'abalenzi abamukwana n'ennyambala gikyuse kati omwoyo omutukuvu tayinza kujja ku blocking abantu abo ku WhatsApp ekyo tasobola kukikola tasobola kukikola kati babanga banaabawo enkyukakyuka oteeka okuyingirako mu katamu ako blocking abantu abo that is the crucible kubanga bagenda kubeera bagenda kukutta singa tobeetaasaako nkulaba era gwe n'ogamba nti tuteekamu maanyi teekamu omunywa omwenge kwata egiraasi zonna ezawalagi zino eza pirisina zonna zikwata ozitwale kasasiro sigala yenna mukwate mufiriji muno ogugjemu embizi omutwale giyiteka kati eryo ekkubo eriyita wali ku gundi ku bbuca y'embizi litte kumala omwaka mulamba nga tuyitawo kekatamu bw'oliddamu oyitawo nga wayise omwaka ojja kuba feelings nga zafadda musumba twagala kulaba ekintabuli kino eky'obwakatonda n'omuntu ndowooza nawo waliwo lesoni endala awo okukwata mu mukono gwa katonda gw'omuntu Subayobu sebo tusigire ku kifaananyi ekifaananyi wano ku namba ku Tuesday ku Monday tuli ku Monday naye tusigire ku kifaananyi ekifaananyi nze neebaza Katonda nti Bayibuli lwakuba oba oli awo tugisoma ne twerabira kubanga n'obwongo oba oli awo bugenze bweyongera okukaddiwa olw'ekibi
ne Yesu yayogera ebigambo mu kitabo kino ekya Matayo essula eno ey'omukaaga olunywa lwa 24 sewulo nsaba okusooka okunsomera Matayo ng'omuntu Matayo 6:24 agamba nti tewali muntu ayinza kuweereza abaami babiri otyo kuba oba anakyawanga omu n'ayagalanga omulala oba anaanywereranga ku omu n'anyoomanga omulala temuyinza kuweereza Katonda ne Mamona. Neyanza nnyo ssebo neyanzeege aganaaga wano Yesu atugamba nti bwe tunaaba tunaanywerera okubeera n'amaanyi mu y'Oluganda omutwe guno yagambye atya omutwe ekintabuli ky'obwa Katonda n'obuntu Katonda ng'akolagana n'omuntu omukago guno okubeerawo Yesu atuweera amagezi n'agamba nti Katonda bw'aba anaakolagana ne Yobu nteekeddwa okusalawo nga ngenda kukolagana naye nga siina kintu kirala ekikwata mu by'omwoyo gamba ng'ebifaananyi okusinza Setaani nteekeddwa okuba nga amaaso gange nga teeredde ddala ku ye yekka olw'ensonga okuweereza Katonda kiŋŋwanira obulamu bwange n'endowooza yange yonna nti Katonda wagenda kubanga awa omukisa enkola yange n'ebirowoozo byange n'entegeera yange okubanga nsobola omuganya okukola munze nfuuke ekifaananyi nfuuke omusana nfuuke ettaala eri abalala Katonda yeetaaga nze okumukkiriza akole ng'era bwe tuyize wansi naye singa ngezaako okuleka omubiri gubeere nga gwe gukulembera ebintu bino bigenda kulwanagana ebibiri Paulo kyagamba nti kati nze nina abantu babiri abalwana nange omubiri nga gunsika nkole kino naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri mangi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kye njagala kati ye Paulo atugamba nti okuggyako nga nze nzikiriza Katonda omwoyo n'akolera mu nze mu bufunze sisobola kubaako kye nkola amini Katonda talina kyasobola kukola mu nze obulamu Paulo bw'ayitamu obw'okuba ng'ayisibwa mu kabiga nga bwe tulaba bwe yeeyogerako butuwa ekifaananyi ekikulu era ekituufu nti omala kusalawo Katonda n'omuwa ebibyo byonna n'ogamba nti amagezi gange Katonda gakozese obulamu bwange mukuwadde nese ekyo kyokka amaaso gange gafuge n'emikono gino egyamanyiro genda nga gikwata mu nsawo z'abalala n'ebirala obutasasula n'okulyaza amaanya mbiwaddeyo kati nti bw'owaayo obwongo bwo bwotyo Katonda aba agenda kukola ekintu ekyewuunyisa mu bulamu bwo kubanga agenda kuddira ebirabo byakuwa biryoke bikole ewuwe so wateekeddwa okuba omukago wakati wa Katonda n'omuntu ekintabuli gano galinga mazina ga nkima tosobola kwetaba mu mazina ga nkima ne weewala emikiro egy'enkima okukoonako oyinza otya okuyingira mu kintabuli ne Katonda ne weewala obutuukirivu okubeera ekitundu ku ggwe tosobola kuyingira kintabuli na Katonda obulamu bwo ne butayitako mu kabiga kubanga omuntu yenna yeetabye ne Katonda alina kyafuuka ekimuleetera okuyita mu mbeera ey'okwesonyiwa bingi ebitali bya butuukirivu kati wano mu kwesonyiwa ebitali bya butuukirivu bwe bulumi waliwo obulumi waliwo struggling with all energy divine human combination tesobola kubeerawo okujjawo nga waliwo struggling with all energy kubanga teri kintu kizibu mu nsi nga kugamba nti Katonda yeepata naawo omuntu gwe weeyunzeeko mutuukirivu omuntu gwe weeyunzeeko tasobya omuntu gwe weeyunzeeko tanafuwa omuntu gwe weeyunzeeko takoowa ne bagamba nti kati weeyunge naye mukole naye nga gwamweyungako faanana otya oli otya kati okusobola okutuuka mu combination eyo omakinge nayo daily buli kanaku ozuukuke ng'oli mu combination ne Katonda weebakire mu kintabuli ozuukukire mu kintabuli weebakire mu kintabuli. This is a struggle with all energy kubanga waliwo omuwendo ogw'okuleka bingi bw'oba onaasigala mu kintabuli kino. Fakti waliwo ekintu kye nali neebuuza muli basumba bange muyinza n'okunyambako okukiddamu nali ngamba naye Katonda yali tasobola kulokola muntu nga tasoose kufuuka muntu akyebuuzaako Katonda
omuyinza w'ebintu byonna yagamba wabewo ekitangaala ne kibaawo how comes okutaasanza yali abuze yalina kusooka kufuuka muntu walina kyofuuse ekizibu ekibi bwe kyajja wafuuka ekintu ekirala kyatakutonda kubeera kati ng'okukinzijako engeri yokka ey'okukikugjamu ne katonda kwe kukibeera kubanga bw'ayinza okukikugjamu n'akuzzayo ku kye yakuwa so weetagisaawo omukago wakati w'omuntu ne katonda olaba omwana gw'ozaalidde mu maka amalungi n'agenda n'abulira eyo ewala mu mabaala n'omwenge naawe n'oyingirayo bw'obanga oli wakumononayo oteeka okufaanana n'abatamiivu mwana waba malaya n'ayimirira ku luguudo bw'obanga oli wakumugjayo kuba tomanyi gy'asula olina kumuteega kiro ku saa 9 ku sitiriiti n'ogenda ng'amugula gwe kitaawe n'omussa mu mmotoka n'omuvuga ng'omuzzaka naawe oteeka okufuuka omuguzi w'abamalaaya bw'oba onajja omwana wo ku luguudo lw'abamalaaya otherwise bw'otakifuuka n'osigala wo waka toli mujja ku luguudo yesebo kintabuli ekyobwakatonda n'obuntu ekintabuli ekyo weetagisaawo ebimusumbana ekintabuli kino abasinga wano ate we tulemererwa nti bwe tumala okutegeera ebya Katonda twerabira nti bwe twagwa mu kibi ate setaani teyalekeraawo eyasuula Adamu mu kibi omubiri gwaffe ne gusigala nga gwegomba okukola ekibi ate ye bulijjo abeerawo okufukuutira n'okwagala okutulaga ekibi kituwoomera ate nga naye yakireeta waali akyaliwo tafanga kati ate ono ayagala okutuzzaayo eri awaasooka ebibyo tubikyawa nnyo bwe tuba tubikyawa kitegeeza nti mpaka nga tusabye Katonda n'okufuba ennyo ebyeno bituwoomera nnyo n'okutusikiriza okusinga biri gye twatandikira era sebo ng'omuntu ali waggulu bw'abeera omwangu ow'okusikayo okugwa omuntu ali mu kinnya si mwangu wakujjayo nga Busumba bw'agambye tosobola gamba nti kubanga obuuziza ekibuuzo n'ogamba ate lwaki kyamugwanira okusooka okujja kyamugwanira okufaananyizibwa baganda be yagatta omubiri n'omusaayi endiga bw'eba egudde mu kinnya futi 35 ne bw'oba oyagala otya tesobola kuvaayo paka nga gwe wennyini agirabye okkiriddeyo n'ogira oba ogiteekamu muguwa mbulago oba gw'okkiriddeyo gw'olina obusobozi kati omuntu ono tewali na ngeri yonna yandibadde alokolebwa atya okujjako ng'ono amuyinamu obuyinza n'amaanyi yamwetondera yazze n'amukola ki n'amugjayo naye ekizibu kye tulina nti naffe be bajjayo olunsi tusigalayo ng'emirambo gyennyini tweyanze kwegamba kyeyongedde okuyiga mu lutalo luno nga gambye mugita struggle sitana naki n'amaanyi gonna nti kyetaagisa okubaawo omukago wakati w'omuntu ne Katonda okulokola omuntu kituufu omuntu bw'agaana okukanya ne Katonda ne bakwatagana omuntu ajja kulokolebwa wadde Katonda asobola okumulokola ne bw'aba ayagala ati ekindeetedde okukiza nti abantu abagenda okubula tebagenda kubula kubanga Katonda yali tasobola kubalokola kituufu naye kubanga tebaali beetegefu kukkiriza muntu kukwatagana ne Katonda ekyo kituufu disciplined will okusalawo okw'empisa omulaba asinga obunene awo gye tuli kwe kukola ebintu okusinziira ku ngeri gye twewuliramu obuzaalirwana bwaffe obw'ekibi bukolera ku feeling tunuulira omuwala n'olaba engeri gy'agira ŋŋenda noono nga wadduse dda nga wayogedde dda nga walaze dda nga bw'omwagala era ng'oyagala kugenda nayeka era byonna byayagala neetegeso actually obulamu bwaffe bwonna butambulira ku biki amaaso gaffe bye galaba n'engeri gye twewuliramu gye biri nze mpulira ekyo kituufu mpulira kino si kibi mpulira kino si kikyamu mpulira nga siwali nnyo kibi lwakuba ki kati olw'okuba obulamu bwaffe tubutambulizaawo okusobola Katonda okutulokola okumuganya atulokole twetaaga okulwanagana n'engeri gye tuwuliramu tugigambe shata nti nina byempulira naye ate Katonda alina kyayagala nkole
nina engeri gye mpuliramu mu kulya kino naye Katonda yalina kyayagala nkole ku kyo. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera disciplined. Cravings ezo buli kanaku tuwalirira okufuna ebintu njagala kino njagala kino kati olutalo olw'okufuna buli kintu kyonna ng'oyagala kibe kikyo luvaamu okutta enkolagana yo ne Katonda. Ne Bayibuli egamba nti okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebiki ebingi, naye okiyita kyangu okubeera mu bulamu butaagala bintu ng'oggyeko okusoma olunyiriri n'olulekaawo. Kaati gwe toyagala kugulayo ku pikipiki ziri ez'amaanyi ennene ejja wano paka mu buddu mu ssaawa emu. Owulira otya singa oba ozze wano okukola puroguramu eno oli mu TX oba bubi nnyo ostudde ne feeling owulira otya nga mu Kampala olinamu ekizimbe kiba kibi nnyo nga ngenda wali mwana muwala wange nti tulaba ekyo kyaffe tugenda kukitwala. Kyeŋŋamba ffenna tuyaayaana mu bulamu naye kyetuyiga mu lesoni eno kyekino ti si buli kyetuyaayaanira ne kyetuwaalirira ti Katonda kyayagala. Bingi tubiwaalirira naye nga si bituufu, bingi tubiwaalirira naye nga tebitugasa, bingi tubiwaalirira nga bigenda netuzikiriza. Katuteeka okubeera abantu abakkiriza okufugibwa ekituufu. Kati mu kufugibwa ekituufu omwo struggling with all energy, okulwanisa amaanyi agakusikaasikanya gafugibwe mu ggwe nga Peetero bw'agamba nti nwana okulaba nti nfuga omubiri. Kati olutalo olwo olw'okufuga omubiri kyetusomako mu lesson eyo struggling with all energy kukakasa toluyita lwakusaaga lutalo nno onzijukiza omuntu gwe baakebedde diagonized ng'ayinza okuba ng'alinamu obutofaali obwa cancer cells bamukebedde nkyogerako mpola kikanga kyo kyantiisa naye anti kati wano wetuli mu ddwaliro twagala kulaba nga tuwona. Abasawo ne bagamba emu ku byolina okwewala nyama amata kyekirala awo ebisavasava ebisiikesiike ebyo byonna byonna byewale, in fact bireke bikomye bw'obanga nga bwetukola omulimu gwaffe ogw'okukola ki kati omubiri gwo guwoomerwa ekisiike guwoomerwa ennyama naye abasawo abakugu bakizudde nti okusobola okujjanjaba gundi zino bazizikirize nga tezinabakula oteekwa kubivaako biveeko. Nze disciplined will gye nnengedde nti you get to know nti kino nkiwoomerwa naye kijja kusikyetaaga kubanga kijja kuleetera kandi ennakati gwe siwoomerwa nja kuyigira eyo appetite ya nakati with time. Sebo Musumba disciplined will wenjirabye sebo ekyo mu bulamu bw'ensi eno kituufu ddala naye ate waliwo okugenda mu by'omwoyo nga setaani ate era alina bw'akozesa feelings. Tukwate ku Katonda tulabe Katonda n'amaaso tumuwulire tulyoke tukkirize nti ali muffe. Era omulembe gwe tulimu guli mu katyabaga k'amaanyi nti feelings zino oba okuwulira kw'omuntu Katonda yatutonda nga kulungi naye nga Bayibuli bwegamba nti yatonda byonna nga birungi naye abantu ne tubaako betugunja ne setaani bingi byagenze ng'akozesa obutafaali bwaffe okwonooneka okulabika nti Katonda twetaaga kumukwatako na kumuwulira tulyoke tukakase nti waali. Kyova olaba nga n'ensaba ekyusa omulembe guno tubogola nnyo okulabika nti Katonda awulira tumuwulize. Twagala nnyo okukola n'amaanyi n'okubimba ejjovu n'okutuuyana n'osanga olinga akanusa amaaso kubanga alinga agamba Katonda ali mu mayiro 2-5. Yesu kye yatugamba ne tutakitegeera bulungi nti bwe bw'oba osaba yingirana mu kisenge munda. Kati olwo oli awo twagala okuwulira nga Mwoyo Omutukuvu kwegamba alinga umemme nga tusitula tulina amaanyi ago. Jjukira Eriya bw'ajja
ngadduka Jezeberi n'omusajja ono eyali baawe Akabu ayingira bwati mu lwazi oba awulira empewo nalowooza nti Katonda ali mu maanya ago ggulu ligugumuse libwatuka tine Katonda nga tali eyo nga tali mu bikankana nga tali mu ngeri naye nti yagenda okulira nga wajja empewo nga waliwo embeera eryawe enseeneekerevu n'alyoka yeebikka n'agamba nti ono ateekeddwa okubeera Katonda kati ebiseera ebisinga eddoboozi erikakkamu tetwagala ddiwuliriza naye amazima libeerawo emabega nga lyogera naye olw'okuba twagala nnyo okuwulira Katonda mu feelings zaffe twekanga bwekanzi nga tumugobye era ekintu ekyo ky'oyogera nze nsuubira ebadde struggle y'amaanyi era ekyali struggle omuntu okubanga osobola okukkiriza nti Katonda waali afaayo mwesigwa newankubadde nga munda mubiri gwo waliwo ebigenda mu maaso ebitakuwoomera ekituleeta ku radical commitment okusalawo okwewaayo okw'ekiralu kwa kiralu kati gundi abaddeko omala kuba mulalu nino yalaluka radical commitment ne weewaayo mu ngeri y'ekiralu ya kiralu obeera bikanga ey'ekiralu eba ya kiralu sinakulabikanga okay yes Matayo 5:29 tusooke tulusome lugambye lutya Matayo 5 olunyiriri olw'29 lugamba nti obanga eriiso lyo erya ddyo likwesittaza lijjeemu lisuule wala kubanga kye kisinga obulungi ekitundu ky'ekimu kizikirire omubiri gwo gwonna guleme okusuulibwa mu Geyeena sumba bange ya kiralu bwe wabanga eriiso lyo likuwabya kulamu omukono temaku okugulu amagulu gano gabadde gagenda mu ssabo gatemeko waakiri otuke mugulu nga tolina okusinga ogenda mu Geyeena nga byonaku ebiri okwo si kwewaayo okw'ekiralu bayibuli kweyogera wano nze nno kyenjigamu wano mu kitundu kino mu kulwanagana n'amaanyi gaffe gonna bwe kituuka ne mu kuggyamu eriiso bw'obanga onaawangula ekyamazima kiri nti we really need to struggle with all energy kyendaba wano kyekino nti ekyamazima tulina ebintu bingi ebyokwaŋŋanga ng'abakkiriza ate musumba kituufu yes okwogera nze nfunye ku mukisa oguwuliriza ku basawo ekintu kino bwedda bwe kijja ebifaananyi bino biddayo nnyo mu basawo sigamba bali abasawuzi ndi ku basawo baffe bano abatendeke ab'omalwaliro nti basobola okusalawo okugulu kw'omuntu ne bakutemako nga balaba bwe kusigalako kugenda kulya omubiri gwonna ekyo kituufu ne bakutemako ne bataasa akabi akanene akandiridde omubiri gwonna n'obeera n'okugulu kumu naye ng'oli mulamu kusinga okubeera nakwo ng'ovundo gwawo tolina abantu bangi abalaba programu abeetaaga okutegeera radical commitment nti mu bukristaayo n'okuwangula mwetaagamu okwewaayo okw'ekiralu n'okkiriza Kristo n'abo omulokoziwo wadde ng'embeera zonna ziraga nti obale tosaana kukikola n'obaako n'omulimu gw'oleka yadde nga gusasula ssente nnyingi obanga onaasigaza enkolagana ne Katonda n'okkiriza omwana wo n'alwala n'omuwa bujjanjabi butuufu n'ogana omutwala mu ssabo wadde ng'obulamu olaba buggwawo radical commitment n'okkiriza obutambala nkunamyo wadde nga buli mwana omuwala ow'omulembe guno owakabi ow'ekiseera kino bwato bwateeka okwambala ye mwana gwe bayita nti mubugumyeko okwo okwewaayo kwa kiralu omukama atusaasire atusobozese radical commitment eno ab'omulembe guno tuyinza okuba nga ate tuyinza okubaako kyetugirabamu ne tufuuka banjawulo bw'osoma bayibuli ekirungi bayibuli yagamba nti tuyina olufu lube rw'abajulirwa abayitirivu
botunuulira emabega nga bakola radical commitment nawe gamba nti naye bano baali basiru bw'oba oyogera ng'okozesa mubiri Musa kubanga bw'olaba musajja Musa ng'agenda kubeera kabaka afuga ensi yonna osembedde ku ntebe super power empire super power naye n'ogaana okugenda okubeera kabaka n'ogenda mu basibe abatayina radical kino kiralu buno bulalu bwenyini oyinza otya okugumiikiriza ofuna omwana n'omufuna ng'olina emyaka 10 n'omukazi ng'alina emyaka 9 naaweza emyaka 20 wanaakuweerereza ali masitula ne bagamba genda omutte naawe n'okwata akamba ogenda osale omwana ng'olina omu naye lwaki akikola kubanga waliwo eddoboozi bulijjo eryogera naye n'aliwulira ku luno era bw'oba osomya awo bayibuli egamba ne mwoyo obunnabbi patriarchs and prophets bagamba nti yagenda n'atuuka ne wa Saala n'ayitawo n'addayo ne ku lusozi Moriya alowooze nti Katonda anaddamu ayogere nga bwe yawulidde kubanga yaliwulira eddoboozi eryo naye nga Katonda amugamba kimu oteekeddwa mu mpa tiyasooka kuba mukakafu nti Katonda yagambye naye lwakuba nti ayina okuba nga astrugglinga yakkiriza embeera eyo n'agamba kati ekyo nkikoze kati mu bulamu bwaffe naffe ng'abakristaayo waliwo ebintu mu nsi muno bye tuteekeddwa okukola bwe tutyo omulimu n'ogamba bannannyini n'ogamba nti ngenda kuguleka omulimu muwe ku mukwano gwange amagezi awo kwekyo alina omulimu bwe yali tannakkiriza njiri gye tulimu tebamuyitanga kujja ku sabbiiti kubaako byatereeza kuba y'omu ku bakulu bwe yamala okukyuka abatiziddwa kati mukristaayo wayiseewo emyezi ng'ebiri aba ali awo agenda okuwulira akasimu nti gundi sooka ojjeku wano sooka okyama ab'olukiiko olukulu tutudde kati mukazi wattu kitandisa ofuuka empisa buli lwa Saturday bamuyita oyo teyeetaaga kwewaayo kwa kiralu nnyo ddala alekulire baali ludda waluli kati bw'owulira ekintu oyo ali mu kusiita naye kamba waawangudde oli ye omwana muwala ali ku supermarket eri awo mu Masaka ennene bagita smart supermarket nnyiniyo Haji Haji amugamba nti nze nkola okuva ku Sunday paka ku Friday saawa 11 ziwera 11 nze mba nsiibula Haji bwe yakiwulira teyamunyega kati saawa 11 zituuka omwana muwala kye yakola nga gyagamba Haji kati nkusiibula koli ffe naffe bahaji tetulina ddiini eyo gwe gwani kole nti Haji mbadde nze kusiibula nti ngenze kwaniriza sabbiiti era omwana n'asibamu nga wandigayo omulalu n'agenda kati najja n'atutegeezaako ku sabbiiti tumusabire ti naye zinagayo nze ngenze okuteeka ku Sunday addayo Haji olwamulalaga mulokole wabula gwe bampiseeko kati alina omulimu naye yakola radical naye okwewaayo okwo omwana oyo n'asiibula mukama we n'agenda nga tamanyi oba ku Sunday anaagufuna ekyo n'ogamba nti si struggling with all energy si bulalu obwo omulama gwa leso era okyagubuuza akati oyo si struggling with all energy okukusalawo kwa kiralu okiyita kyangu Kristo yagulumizibwa mulimu n'ebirungi ebikirimu kuba kati bujulizi waliwo naziddwamu amaanyi okulwana n'amaanyi gaffe gonna ekyo bwe buvunaanyizibwa baffe ng'abakristaayo ekituufu amaanyi si gaffe agakola naye bwe gaba ganaakola gateka okusanga omukristaayo alwana kristaayo atalirode kulwana tagenda kutapinga ku maanyi ago yadde ova wano ku Friday taata sijja kuva oyo tagenda kugalaba nako tagenda kumanya nti bwegali bakubidde akasimu nti jangu n'agenda tagenda kugalaba nako eyo no Samuni yeetaaga obuwuliro okuyambako abooluganda bangi abastrugglinga bali mu struggle agenda ku mulimu nga tayagala naye ng'alina okugenda ataasa omulimu yagambye nti okuwa omulimu nina kusooka kwebaka naawe baana baffe abawala bangi oluusi n'oli
Aina n'abalwa ne maama we mulwadde mu ddwaliro agwawo akubye wonna amasimu biganye. Omusajja ayingidde wamugamba nti zi maama wo zonna ze beetaaga ezo nja kuziwaayo ngenda zikuwa n'omulimu ogufune naye tumala kukanya. So kumala okutuukiriza kino. Radical commitment. No okwayo kwekinoganya kale oba afa. Nze naluse kwekyo. Nega gwe uli musiru. You're struggling with all energy. Tuwunzika ne need to persevere. Ndoza mu bino byonna ekitiko kiri nti buli omu yeetaaga okuvumirira. Waliwo wana ebigambo mukkirize mbisome ndoza tuwunzike nabyo. Bigamba bwe biti. Ellen White yabyogera mu kitabo kita Prophets and Prophets. In order to receive God's help, man must realize his weakness and deficiency. Otegeera obunafu bwo n'obukyamu bwo. He must apply his own mind to the great change to be wrought in himself. Ayina okumalirira okukola enkyukakyuka mu bwongo bwe enaamusobozesa okulaba nga Katonda akola omulimu mu ye. He must be aroused to honest and persevering prayer and effort. Si kusaba kwokka. Honest and persevering. Kubayita kuliyo okubeera okusaba okw'amazima okuviira ddala munda mu muntu ng'ekintu naawe okikooye olwo lwe lutalo olutali lwangu. Sosole bw'atafa be bayita bangalo bunani tebasobola kubeerako birungi nokola. Kati kitegeeza nti okulemerako maanyi ge twetaaga okusaba Katonda agatuwe bwe tubeera mu bitusoomooza. Gamba ng'abasajja bano abatusooka baalemerako nnyo. Toyinza kuŋŋamba omusajja bamuyitanga alina emyaka 7 ne bamugamba tugenda kuwa ensi naaweza emyaka 25 ng'azunga tannaba kusetolinga n'ogamba nti teyalemerako. Yalemerako n'atuuka ekiseera okubanga kwegamba alinga aweddemu essuubi naye n'afuna. Kati abalemerako bwe batyo nkubuulira amazima batuuka mu ggulu kubanga ne Yesu yalemerako ku musaalaba. N'agwa wansi nga talina kyakkola n'abonaabona n'akaaba amaziga naye n'alemerako n'omusaalaba mpaka lwe yatuukayo n'agugumiikiriza. Bayibuli ega nti teyagumiikiriza. Yagumiikiriza omusaalaba. Bw'aba yagumiikiriza lwaki gwe togumiikiriza? Ne bw'oba nga tolina mulimu naye ng'oli ku mazima. Gumiikiriza. Musajja musumba waffe linnya lyo ddungi gumiikiriza kubanga abagumiikiriza batuuka ku buwanguzi. Omusajja yeekutte ku malayika newankubadde ng'awulira obululu. Yamenyesedde ggulu. Yasooka n'alwana mugage. Bwe yalwana mugage okumuba n'amanya nti kati okulwana si kyasobola. Naye waakiri. Naye kulwana bwe kwaggwaawo n'asigala waakiri ng'ahanginze on. Ekyo kye bayita persevere. Yoli omusajja omulunnyanja akutte kapapajja akasigaddewo. Sigamba nti kati ennyanja kezze na Mukama akirabye kante. Mukama tumwebaza. Olwa lesoni eno bannaye tutogolinge kubanga agumiikiriza okutuusa okufa yali wangula. Nsumba ffe tuweereyo okusaba abatuuse batambulire mu sabbiiti nga beetegefu okukola struggle yonna okulwanyisa sitaani n'ekibi. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okwogera ku bigambo bino. Kkiriza bikole mu bulamu bwaffe ate n'eri oyo atuwuliriza era atugoberedde. Otuwa amaanyi bulijjo kubanga agago ge twetaaga okusobola okuyita mu kulwana okunene ke tulwana ku nsi kuno wakati w'obulungi n'obubi. Omukisa gwo n'ekisa kyo bibeere wamu naffe bibeere n'oyo atulaba era atugoberedde. Otuwe ekiwummulo eky'omubiri n'omwoyo ku sabbiiti y'entukuvu. Otusinkanye n'omulundi ogujja nga tuli balamu nga tukuweereza. Ku Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe okuba nti obadde otambula naffe gwali mu ddiro lyo ku 3BN ate naye mukwano ali eyo ng'obadde ku YouTube webale nnyo webali ddala tusabe ekisa kya Kristo ku sabbiiti eno kyeyongere gy'oli ng'owakula olutalo ku sitaani n'ekibi kubanga obuwanguzi bwe buli mu Kristo.